Mwana naye obusajja buno sibutegeera. Anaagenda mu kifo kya Makindye ewali Alan Sewanyana ayambale ng'obudde bukyali. Kuba ffe mwana Sewanyana toyinza kutudongowaza. Kasookedde Ssegirinya afa. Toddangawo ku kitebe naye nkwewuunyizza olwaleero okulaba ku kitebe ng'ojja oyogera Ssegirinya yaŋŋamba omwana oyo Alex Luswa Simanyiru Muhammadi bwe mba nga nfudde tulina ebigendera byeru. Mwe mulowooza tuli badongo, tuli basiru. Kati Mpuuga atandise okutega abantu baate mu Nuupu. Gw'olowooza Alan olina ky'oyinza okwogera ffe ne tukikwata. Mwana ate naawe weebeereremu. Owulidde Mpuuga tagenda kuzimba bantu be mu Nuupu babaleete babawe kaadi mumale ate mugende muzannye ebyaddiikuula. Kati tulina okuzannya omupiira guno nga tuzannya omupiira nga tumanyi wa gye tulaga. Olwedde gwe Mpuuga Sseggona naawe mwe bamu. Kakati ate muli mu kuferaafera omusajja mugamba simanyi nze Ssegirinya yaŋŋamba bwe nkusookanga okufa simanyi ate ng'onjogerera okuva ddi. Ebyo bya kidongo mwana ttaano todongowaza bantu. Mwe mwali abo oba ojjukira ebigambo bya maama wa Ssegirinya bye yayogera nga yatunda mutabani we ku ssaawa esembayo ng'agalamidde mu ddiiro n'amugamba nti abasajja bano bonna be mulaba wano tebambeereddewo, Mpuuga yambeereddewo. Naye ate nga abasajja ba Nuupu basiibanga ku nnyonyi nga bagenda e Nairobi basiiba mu ddwaliro Nsambya basiiba wa. Kati ate ggwe Sewanyana ojja odongowala. Ssegirinya yaŋŋamba Alex Luswa Lusembo yabanzirira mu bifo ebyo bya kidongo. Gwe naawe kennyini walya ttaano nkikuteekako. Alan Sewanyana walya mumulika gurupu ka Mpuuga. Buli wosanga Alan Sewanyana kuba, buli wosanga Mpuuga kuba, buli wosanga Nsereko Muhammadi kuba, zonna mbwa zaalya. Tezeetaaga ate mwana ate kutudongowaza nnyo bwe zityo. Njagala mwebeereremu, nze mbabuulidde. Owulidde mwebeereremu. Bino ebintu si bya famire. Nga bwe wasobola okukola statement nti Nuupu tekubeereddeewo. Kakati ate tolina ky'otugamba. Alex Luswa Lusembo ajje ku lulwe ng'omuntu naye ate si mmwe ba agenti ba Mpuuga kujja kumwogerera. Gwe naawe kano akasajja weewummuzeeko otutamye. Gwe Kataabu Moses weewummuzeeko. Emyaka 25 ng'oli mu kanso tolina ky'oyamba bantu. Osuubidde nti gojjanga kujja ne bu apron olowooza ffenna tutunda mmere. Ogenda otimbatimba obupande tusobola kuvuganya era gwe mwana ttaano nze we bakuweera kaadi nja kutwala misinde. Kasita Nuupu egezaako kuwa kaadi okuva lwe bakulonda tebaddamu kulaba bakuddamu kulaba mu biseera bya kalulu. Kakati weewummuzeeko nawe totusiriwalirako ttaano. Owulidde weebeereremu weewummuzeeko. Gwe Kataabu weewummuzeeko. Temulowooza nti mwe mwajja kufuna political capital. Mwe mugaggawale ng'abantu bali mu struggle babonaabona. Osobola okuŋŋamba emyaka gyonna gye bakulonze emyaka 10 ng'oli road councillor kiki kyokoledde abantu. Oli awo osiriwala busiriwaza otikka butissi binnyo. Owulidde gwe Kataabu we bakuweera kaadi eya Kampala Central ye ate banaagikuwa batyo n'osobola okuvuganya ne SG. Osiriwala na busiriwazi. Baako byokola ebirala ffe mutwesonyiwe. Kataabu nkulayirira gwe Kataabu tosobola kulya wano Kampala Central. Nja kukuba nja kusibira eggaali njisibe emipiira enywere nja kutwala saketi. Mugenda ne mubeerawo ne mufuna sympathy vote nga musinika ebinnyo naye nja kutwala saketi. Kwonna Nuupu weekolera ensobi n'ekuwa kaadi ndaba ogenze weetimbya obupande Kampala yonna. MP Kampala Central addako MP Kampala Central. Olowooza ebifo babigaba bugabi. Tukikuwe nga kiki watukolera kwe tuba tusinzira tukuwe kaadi gasiya. Mwe mulowooza nti mwatufuula madaala bwe mumala okulinnya ne mutuuka eri ne mubooga nga mutandika okutwasaamirirako. Mwebeereremu. Ate zino ensonga za Mapu Media mbadde ku sayidi yo naye ttaano bw'oba wagenze n'osisinkana Sseggona gw'obadde owalakata simanyi kiki kyagenze kumusisinkanya Sseggona. Abo ba Sseggona ba Mpuuga ffe twabagoba ate gwe bw'ogamba nti wagenze okumusisinkana ndaba mbigatta tebigatta. Naawe wandibaako akabuuza lwakuba saagala oluusi commentinga ku bintu bye sitegeera. Peace mubeemu.